Jovia nsanyusa okulaba mukwano. Kale mukwano. Webale kubanga okutta evudde balitandisa kuyitinga. Kakati mukwano ndowooza ono mwami Musa gwe twabadde twogerako. Mukulu Musa mukwano gwange yono gwe nadde gambyeko agenda osobola tukolera ekintu kyaffe kiri mbadde njogeddemukko naye. Bamuyita Jovia. Kakati mukyala Jovia nsanyusa okulaba. Nange okusanga sebo. Era ndi musanyufu okuba nti osazeewo ojje oba oliawo ndabe nga kyenneetaaga nkifuna nga mukyala Shakira bwe yakunnyonnyodde ayinza okuba buli kimu yakikunnyonnyodde naye era nange ng'omuntu okuddiramu oba oliawo okubulirako ne ku birala by'olina okumanya oyingira ekintu ky'ogenda okuyingira ng'okoze eki ng'okitegedde bulungi. Okusooka kwa byonna njagala mulimu gwe njagala onkolere nti nyina gye nateeka empapula zange oba gye ngenda oziteeka naye nga njagadde mbeere ne oba njiyite ng'enkokoto wega neesibirire entanda we wabaawo ekiriwo kyonna nga tewaliwo kinjuuya nga mu bufunze njagadde okolenga mukyala wange mu mpapula oba oliawo ze ngenda okusayininga era amanya ngenda gateekako ngajjuzeemu nti gwe mukyala wange. Nga kampani weeba nga tugeze yeetaaze empapula zeetaagako okusayiningako omukyala nti wano nga gogenda okusayiningako. Katugeze nti oba kampani erinayo pate beetaaga abakozi bajje ne bakyala baabwe mba ntambula naawe Jovia. Ekintu kyonna kyonna nga kya office nga kikwetaagisa bw'oba olina okyenyigiramu nga wenkwetaagira obaawo. Nga mu mbeera ne katugeze ne bwe baba bakubidde kasimu nti ku mulimu ABCD oba oliawo tebanfuna namba zo zibaako basobola okukubira oba respondinga nti nze mukyala Musa. So nenjagala mbeere nga nfuna kwegamba wenneesigamye kireme kunnemesa mulimu kuba waliwo gye nayise nga oba oliawo kyekyansudde kyekikwetaagisiza mukyala Jovia era nga nandiyagadde okumanya oba tugenda kukolagana tutya ensonga y'ebisale tugenda kukola ogenda kumbala otya. Omulimu guno munene kyenyinza okugamba kuba nange nga nze nina obulamu bwentambuza ti kino kizze buzze so kiyinza okukositengamuko okusinziira nti nange nina ekyokufiirwa bwe bifuluma obubi oba muntu wange yabiguddeko oba omuntu yenna kale bwe kikwatako ennyo ng'omanya ebintu ebitera obaawo mwina emutudde bayanjula Jovia mukyala wani mukyala Musa ate eri bamumanyi bulala so kyo kinenemu naye ng'okusinziira naye mubwetaavu bulimu nali agadde okuyamba neetaaga okumanya mpozi omusaala gwo guli gutya. Essaawa eno obutakulimba sinamanya ssente mmeka ze ngenda kufuna kubanga empapula ngenda ziteekayo buteesi naye nga emikisa mingi egiraga nti ngenda gufuna singa mba nzijuzza ebyetaagisa. So bwe mba ngufunye nze nalirowoozezza nga bwe ndi sinnamanya mulimu ki gwe ngenda kufuna oba tubalire oba nga mu percentage ti ku musaala gwo kumala ebbanga bwe riti ntwaleko percentage bweti oba okugamba nti gwe ombulira omuwendo nti nze mpa omuwendo bwe guti nzembe okiveemu lumu nzembeere nga nze kubanja services zange wenkwetaagira. Okay. Tukole 10%. 10%. Tewaba wabi. Nange maasobola onyigiriza n'endaba. Era kinasinziira munaye. Kubeera nyinza oba 10% gye nsaba nga kisobola okundya nange. Nga simanyi gundi ntuufu. Teni oba tontutte nnyo. Naye anyway nga bwe kiri nti naawe osazeewo
okuyingira mu bulamu bwange okunnyamba ekyo kyenjagala kiwulikika ng'ekitono naye nga kinenemu kanzikiriza ebeere 10%. Naye mbadde nsaba tugiteekeko ebbanga nti oba lya mwaka oba myaka 2 nga weekoma. Tugikole nga mu myaka nga 2 oba kale mwaka omwaka kale 2 omwaka ebiri giryoke sobola ogenda n'ebiri 10%. Tekiina buzibu. Nja kusiima nnyo nnyabo okubeera nti nkolaganye naawe oba oli awo kansabirira omulimu ngufune. Nenkansaba ogufune ennyabo kuba nange gumuliro. Kale mukwano. Musa wakomyewo te? Musanze nakati. Ngiza mbadde nakasituka nga mujja kulikayo muna. Nga toli musanyufu nga bwe mbadde ndowooza tebigenze bulungi. Tebigenze bulungi. Emirimu gyo gitambudde bulungi ejange. Naye gye nagenza okusaba omulimu tebagumpadde. Era ng'ensonga ngitegedde oluvannyuma mbu lwakuba siri mufumbo mbeera nawaffe. Omanyi ebyo ngenze gye nagenza okusaba omulimu waliwo omuwala nabadde nze simumanyi omwana wa mukwano gwo kati ye yankubidde essimu n'aŋŋamba njagala kujja kulaba ova bano osaba mulimu naye ensonga ekumisizza kale njagala kujja batugyogereko. Ajja mu ofiisi yange nsonga ki eyo? netwogera naŋŋamba nange ekikumisizza ku interview bwegikoze obalaze nti obeera wammwe tolina na mukyala. Nebagamba nti tebasobola kumpa mulimu olwo kiba kiraga mbu siina buvunaanyizibwa. Neneebuuza nze n'omulimu gwe ndiko baagumpa nga bamanyi mbeera waffe. Ensonga eyo nkulu mwana wange naye kumakya nagikoonyeeko naye nga bulijjo saagala gikukakamu gikuteekamu ng'oneebuuza nti maama ngoba ku ki. Naye nga nsonga nkulu nnyo mwana wange. Omwana yenna bw'akula omaze okusoma ofunye omulimu oba olina okufuna omukyala olina okwetongola n'ofuna amaka agago. Era amaka ago tegaba maka nga galimu muntu omu. Mulina okubaamu abantu olina okuba n'omukyala. Amaka gakolebwa omwami n'omukyala. Emyaka gy'olimu gyatuuka okifuna ekyo. Naye eyo si y'enkomerero. Bw'ebanga ensonga ya butaba na mukyala. Ekituufu maama kubanga n'omuwala oyo yaŋŋambye era ekyasinze omuleeta mbu ng'alina anko we banoonya omulimu gw'omukozi. Kati n'aŋŋamba mu interview bw'oba ogikola ne mu mpapula ze zibikwogerako funayo olupapula olukwogerako lulaga nti oli mufumbo mukyala wasayiningeko oteekemu n'abaana wadde toyinamu abaana teekamu n'abaana ng'omu oba babiri obijjuse oba olina girlfriend ne mugamba ngenda bikolako. Amagezi ago ge yakuwadde gagezeeko tulabe. Nagezaako naye gwe toyinaayo muntu kuba wali we nakyogeddeko olina amaaso ge mwekubye n'emwannyuko gabaako
nekigenda gakuba nze ebyange genda mpola mpola. Kale maama ekituufu yebyali kuba kale mbadde sitwalanga muvunanyizibwa mu kwanjulira naye nga mbadde nteekateeka okikola essaawa yonna naye nga gyali ng'okyakikumye ng'ekyange akati bw'aba gyali ekyo kirungi kubeera kyensinga okwetagga kansuubire nti anaaba muntu mulungi gy'oli kuba mwana wange nze ebyange nnyumirwa nnyo ng'abaana bange muli basanyufu. maama kyobugamba kya bulungi kyoba omanya nze nafuna omukazi asinga obulungi mu nsi yonna. Kansabe Allah amukugiremu obubi obumulimu amukuweemu obulungi kansuubire nti anaaba bulungi nampa n'abazzukulu ajja batu insha Allah. Hey. Oh. Sit down. Yes, baby. How are you? I'm fine. How are you, Pad? Ogamba otya mukwano ng'ompisa emisinde kiki obadde omisinga balowooza ne wentuulirako wano. Kali katebe k'abagenyi tekati goli nnyinimu. Ntuuse oli bulungi mukwano Ndi bulungi. ng'ompisa emisinde kiki omanyi wompita mba manyi ntiikukati ewaluse. Oli otya sweetheart? Ndi bulungi mukwano oli otya? Eba naye ndiko omukazi. Ondabye ate nakwambali. Ndi kyankubuulira. Walungiwa. Thank you. Abalungi bali mu nsi. Omanyi nze nnina omukyala asinga obulungi mu nsi yonna. Thank you. Amazima Nisha. Nisha walungiwa. Okakasa. Era nze nkakasa. Kasuubira obigamba nze nzekka munnange. Ate mbigamba ani? Kuba ne mmanya nti olina omulala gw'obigamba. Tugenda kukyawagana. Nisha nkubuulira. Lw'oli kimanya nti nkulina omu. Ojja kunjagala ebyaleero n'ebyenkya. Ekikulu olina ebintu biringa Gwe musawo otyo omanyi okisussaamu. Nisha olina ebintu biringa ebi. Ekisooka nze nyina omukyala asinga obulungi. Ekyokubiri nze muntu asinga okwagala omuwala gwenjagala mu nsi yonna. Teriyo omusajja nsinga kwagala mukazi wange nga Ekyo nno kikulu. Ekyo kikulu ky'oyogedde. ekyokusatu egamba gwe mukyala wange ow'olubeerera obulamu bwange bwonna bwe nnina. Inshallah. Naye walungi wanaawe. Sima mukwano. Kati sweetheart ekikumpisizza waliwo kaddiiro. Ebyenjagalira ddala. Waliwo kaddiiro. Omanyi guno omulimu ogumanyi naawe sente ze gutuwa si ze ziri awo empoomu. Kati nafunye eddiiru nga empapula zino ziraba. Ebirimu n'empapula. Nina gye nasabye omulimu ne bangola. Ng'omanye ekingobezza mbu sirina buvunaanyizibwa mbu mbeera waffe siri mufumbo. Nabo bakirabye. Ye kati ne ŋŋamba ku zino kantereza ensobi ze nakoze wali ne nteekamu nti Nisha mukyala wange tulina abaana babiri kati wano just njagala onteereko mukono gwo kyekyokka. Musa wangi ate yo twatuuseeyo ddi? Anti tutuuseeyo kati era mu bbanga ttono bwe bagumpa bwe bati kuba baŋŋambye mukyetaaga nga nyina newange ŋŋenda kupangisa era nataddeko ddala bulooka bagimba banoonyeza nnyumba ya kupangisa. Musa ntunuulira ondaba? Ondaba bulungi? Olaba omukazi gw'olina? Asinga mu bakyala bonna. Weebale nnyo. Nakugamba kola ekintu kimu. Nkolera ekintu ekyo. Kwata ekkubo gende bazadde bange bakulabe balabe omusajja gwe nnina. Kyenkwagaza. Musa sigenda kubeera na musajja talina buvunaanyizibwa okyabeera na waka. Toyina pulaani yonna egamba nti kanve ewaka. Nfune ennyumba entegeerekeka mbeere ne mukyala wange. Kirabayo Nisha. Bye bino byentereeza.
Olutereza lwa mulimo guno singa tekubadde mulimo guno wandisigadde okyali kyekimu Musa. Linda kyogamba neshobuusabuusa laavu gyenkulira. Njibuusabuusa kuba nakugamba dda Musa veewaka fuuka omusajja ow'obuvunaanyizibwa yimirira ku magulu g'abiri. Nisha era ensonga lwaki nkuyise guno mulimu guyita aboota tewandimpise singa tofunye mulimu guno. Kati kola bwoti Nisha nyamba bwe yami gwenteera omukono ku gundi ebyo byonna byoyagala ngenda kubikola. Musa omanyi bulungi omanyi kyensobola okukola tokimanyi omanyi bulungi kyensobola okukola bw'oba tosobola kuyimirira ku magulu go nga musajja ebyange naawe birabe bulabi nga bwe bibadde. Musa ebyo tujja byogerako olulala tulina kyongamba kola kyenkugambye tukkiriza okuvunaanyizibwa bwo ng'omusajja bw'onaakikola ojja kunkubira essimu tolina kyongamba. Nisha nsubu omulimu kugenda kunfa Nisha jangu sayingi. Oh my God. Ay kuzit. Nsenbetu wala tali serious. Gyebaleko ssebo. Kale nnyabo naye gyebaleko. Kale. Obadde olina byoleese? Nedda nnyabo. Kaakati no waneno tetupakingawo. Abagenyi bapakinga eri mweri gate endala. Abagenyi be bapakinga. Waliyo endala? Waliyo endala waneno eno store. Kati naye mbadde nze nyina mpapula zange zendeese za mulimu. Naye mbadde sigenda kulwawo. Mbadde nkusaba busabi nkozesa eddakiika ntono nnyo ngireke wano ngende nkomewo. Okay, kozesa eddakiika nga 2 zokka omala ojja ogigyewo. 2 zinaamala? Ezijja mala kubanga abagenyi bo bapakinga eri. Kale kanyanguweyo Kale ssebo. Nkomawo mangu. Vamos.